sente bantu business okututumuka bantu omusingi gw'obulamu obulungi bantu abantu bebagaba essanyu abantu bebagaba ennaku abantu beba traders bebizibu beba traders bebintu ebirungi nze sina kintu kirungi kyenfunye nga mbuzi yekimpadde bantu sirinayo nte yali ensanze ku kkubo n'emisindikira mutwalo abantu abampa sente basinzira gye basinzidde olinaga Chris akakadde kaako obubiri obusatu obuno obutaano waliwo omwami yali ampaddeko omutwalo mulamba era namuyise waali awo ku katikati nga 10 mulamba nangamba gukubeeremu kati awo wenkugambira okukkiriza kwange kuli nnyo mu bantu Katonda ensi eno yagifuga Katonda ensi agirinako obuyinza naye abantu be bagifuga bye tufuna byonna mu bulamu bantu be babibeeramu eyagenda e London nga gy'oli waliwo omuntu eyakusomera ddiiru eyo eyakolera ku mpapula eyakuvuga kakutwale ku kisaawe mu bulamu teriyo self made era ekyo ekintu ne mu dictionary wekiri nawo nakiyuzaawo self made oba mugwagwa nekola nzekka kuki nze kana kambata tukukwate n'ebintu byo byolina tukusalira akazinga tukuteeke somewhere oberewo bw'omulabo babinakunyumira sente w'omoli ne banno ffe tulina baganda baffe abawangalira mu nsi z'Ebulaya America UK atuuka ne Kampala nakunoonya kunaga Chris oliwa n'omuganda ndi mu kibuga naga weekend eno njagala tugendeko Kalangala tunyumirwe ku bulamu kubanga e Kampala bwe mbanze ndiwo naawe ng'oli eri bw'ojjano ne tukwatagana bwe tubeera ffenna life ekola ki tambula sente bantu zituweebwa bantu ziva mu bantu abantu ye buli kimu wano ku nsi ebyo simanyi omwana w'omuntu anankola kibajja kikola